Yongera obungi ekiviiriddeko bangi okubulwa emirimu gye bakola olwo bangi ku bannansi naddala abavubuka ne basalawo okugenda emitala w'amayanja okusobola okuyiiya obulamu kyokka ng'ebimu ku bibasoomooza oboolyawo ne balemererwa okukwatagana ky'ekizibu ky'olulimi. Kino kye kiwaliriza ab'ekibiina ki Alliance Franchise okutandikawo kaweefube ow'okusomesa abantu olulimi Olufalansa. So we know the story, but what was alarming is that despite all these positive points, despite all the different benefits of learning French, we realize that the French language is slowing down. So it's getting more and more complicated for students to learn French in Uganda. And this is the main reason is because of the syllabus reform that happened back in 2015. So French is no longer the main elective chosen by students. And when we met with the university director and the director of different schools, because it requires people, trained teachers, trained staff, of course financial support and so on. But we are doing our best, and we heard several times that people would like to be able to learn French outside of Kampala. Then the other solution is online. What we learned with COVID is that you have to be flexible, you have to be innovative, you have to be creative, and that's something we've been trying to do since pretty much the first term. Mu kino basazeewo okutegeka omusomo ogutuumiddwa Talk and Thought ogugendereddwamu okubangula abantu ku lulimi Olufalansa nga guno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Bwe tuvaako wano ne tugendako mu gatukujjidde